kakati omunaku ye kuno ku nsi ya Katonda waakulaba. Omwana golaba mu katambi oyo boosi we yamukakkanyeeko n'amukuba empi. Oyinza okugamba akuba mwana muto. Yamukubye empi n'ebikonde live ku TikTok nga bw'omulaba bw'atudda we baamukubidde. Boosi we mukyala era nga be bano abatunda lino eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, simanya bimufunza, simanya ery'amazzi, ebyo ebiddagaladagala bwe bityo. Nga boosi we agamba ono omuwala, jangu otule mu katebe, tuli live ku TikTok, ogenda kulanga products zaffe zino ze tutunda. Ng'omuwala atula mu katebe naye yabadde yagaanye okujjula mu katebe bamutuzizaamu lwa mpaka. Omala bwe yatudde mu katebe kwe kusirika nga bw'omulaba awo. Ne bamugamba langa eddagala lino kwe tulya. Omala n'agaana. N'agamba sigenda kubiranga. Boosi we kye yakoze n'amugamba ggwe togenda kuzanyira mu bizinensi yange. Nkusasula ssente zange empitirivu. Ate ne nkugamba okulanga ebintu bye tutunda toyagala. N'alyoka akuba oli. Yakubye oli nga bw'okiwulira. Yamukubye ebyaddala. Ebyaddala. Ozanya ne babboosi b'ennaku zino. Ng'ekimukubya kiki? Kugaana kulanga ddagala lye batunda. Batunga simanya bino, simanya oyagala kufunza ebyo by'abakazi, simanya abasajja oyagala kugeza, simanya maanyi g'ekisajja oyagala kuwangala mu kisenge, bintu bye batunda. Kati ye omukozi yagaanye okubiranga. Live ku TikTok, boosi ng'agamba ojja kuliranga lwa mpaka. Ojja kuliranga. Omukozi n'agaana. Baakubye omukozi. Yamukubye. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano. Video gyerabireko, gimpereka like. Etambule tuwe ku buli muntu. Video yiyo. Eddagala obalaga abaana olange. N'okunaaba tekulyaguze. Kiri nti obiranze. N'enkya bw'otyo paka. Bamukaba. Tomala kaba. Togenda kulanga. Nawe kimanyi mu mutima golowooza sirina kye nsobola kukola. Jawe eddagala olange. Batandika butandisi. Ate olowooza tugenda kwebaka? Ogenda kubeera ku live ng'olanga eddagala mata. Ebyo byonna by'okaaba okola kya bwereere. Nga bwe baba bakuzina tokaaba. Tugambe mbu oli innocent. Bumala kaaba jjawo eddagala olange. Wano tuli mukola sikkaaba. Akadagala. Ddamu okwata akadagala. Ddamu okwata akadagala. Vaayi. Lwaki? Ebbanga lyonna ng'ondaba. Yeetubezezaawo. Waliwo losulanga kentala? Simala kola live nezirya ssente. Wano okubeera nange sikusasula. Kolowooza nzijjawa gye nkuwa. Singa njogeranga gwe wembadde singa tusobola ofuna yadde bibiri. Naye ne nkugamba gyewa akadagala laga abantu n'ogaana. Wakiri toyogera byo ky'osobola n'ogamba kadagala kakola kino n'okiddaŋŋanamu. Sisobola kuleka kumanyira bo kinyenda kukuba. Kyoyina omumanya. Naye oneepimyemu. Simanyi okalabudde kimala. Ddamu okwata akadagala. Vaayi.
Lwaki? Lwaki? Sagala siwale. Tete tukola nkole. Otegere. Tonya gyolagago. Numa. Tonya gyolagago. Nziriza. Lwaki toyagala kukola? Lwaki olina emputtu? Lwaki omumanyiira? Kiki kyobadde tomanyi? Oyagala kukundagako nti osobola okwetegerera? Toyina gyolaga. Kugambye toyina gyolaga. Numa. Yitawo wali ku buliri. Ku ssaawa zino. Yitawo. Kugambye yitawo wali. Oyawo kyokola. Nkuba. Kakati mwenna abalabye vidiyo eyo njagala musale ensonga eno. Kati omanyi wano ewaffe Parliament ku bonna ani mukyamu? Omukozi ye mukyamu, boosi ye mukyamu. Okitegeera? Omukozi ye mukyamu, boosi ye mukyamu. Kubanga omukozi yaganye okulanga products za mukama we kyekyamukubizza. Singa yaziranze tebandimukubye. Okitegeera? Then ne boss yakubye omukozi lwakugaana kulanga products. Kati bw'oba kati gwe judge ng'omusango guno bagulese mu maaso go, oyinza gusala otya? Ani gw'osalira omusango ku baana ababiri? Ekyo nkibalekedde mmwe abalabi, ekyo nkibalekedde. Naye ku nsi ya Katonda eno omuntu yenna ng'okyakomba box tukyabonaabona nnyo. Tukyabonaabona nnyo bw'obanga okyakomba box tukyabonaabona nnyo. Okitegeera? Okusanga boosi nga asobola okuyisa ng'omuntu si kyangu. Si kyangu kubanga abantu abasinga bwe bafuna ssente bafuuka ensolo, batabuka. Baba tebakyategeerekeka, batabukira ddala. Asobola okuyisa nga bw'ayagala. Ne bw'oba omusinga obukulu asobola okukukuba. Kitegeera ekintu ekyo? Akukuba ate naakukubira ddala. Akukubira ddala. Naye ate nammwe abakozi bw'okeera ku makya n'ogenda ew'omuntu n'ofuna omulimu ne bagukuwa ng'omanyi ebintu bye batunda, sirabamu buzibu lwaki oba tokola mirimu egyo. Kubanga okeera ku makya n'olanga products b'osooza atunda, mwajja ssente zikusasula. Nti bwe muba mulanze ajja kufuna bakiraya nti omwezi gugweko oyagala ssente zo. Kati bw'oba toliranze jjukira ebyo bizinensi byabwe bwe byakweranga nnyo. Kiki lwaki baleeta abawala abalina emibiri, abalina ku bubina obunene? Bintu byakulanga nnyo. Simanya ogejja omubiri, simanya omukazi okola bw'oti, simanya ka sweetena, simanya ka tayiti. Ebyo weebito bibalanga. Kati bw'okera ku makya n'ogenda n'osaba omulimu mu bifo ng'ebyo ng'okimanyi, ate ne bakkera ku makya ne bakugamba nti ranga n'ogaana. Ndabanga ggwe abaakozeemu ku nsobi yadde okukuba omuntu tekyabadde kirungi, naye n'omukozi naye munenyaamu. N'omukozi munenya. Lwaki oba tolanga products za mukamaawo? Zirange kubanga wajja okukola ng'okimanyi byakola. Kati oba oyina oziranga kuba ssente talonda nnonda ezaakusasula. Omwezi guggwako oyagala omusaala. Kati kitegeeza oba olina okulanga products za mukamaawo mu mbeera yonna. Kitegeera ekintu ekyo? Naye gwe wenna alaba vidiyo eno mbadde njagala ompe endowoozayo ku nsonga eno. Bw'obanga gwe mulamuzi nga bakoledde omusango nga guno ogusale, njagala ogusalire mu comment section awo
ani alina obuzibu? Bosi eyakubye omukozi okugaana okulanga eddagala oba omukozi gwe baakubye yabadde mutuufu okugaana okulanga eddagala eryo oba products ezo? Naye ky'oba omanya ogwo omulimu gwe gusasula omukozi oyo, kwe balya bonna, kwe basasula renti, buli kimu. Kitegera ekintu ekyo. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mbebaza nnyo okuba nti ate mu subscribinga, saako n'okuba nti ate mumpa endowooza yammwe. Baagala nnyo. Peace and love.